nti muvubuka teweebaka webikula essuuka ensi etandise okukyuka nyikira okukola muvubuka lyako katono tereka ebiseera bidduka abateesi bakkeneka okutegeera si tteeka abatategeera bageto yuti bwe bagaana tetubakaka aya bazi kabisa webale nyo muganda ali ku Vibrant 256 onako walero Vibrant 256 UG tugambe katujeko mu ghetto tulabeba n'abaana ba ghetto Raza Blade International awangalya mu mbeera kinu atajja fanga kabaka mukuwa rwaga yagamba ki ndozo laba baganda bange ngeri survivingamu ne one time nja komawo nganzide baganda baffe bano tuogere muko ense balabe leka tasoka tuogere kuki ku mbeera yaabwe kwa Raza Blade gwe International budde banga bingi bakutegedde bakwade sente ba Maama Fiina ba ni ba comedian twala bano ba Maama Fiina yali yampa mukama amuwa omukisa naye nze ekyo sikirumamu omubi Masembe bannange yali akolewa kabushenga ku TV ku program zani asinga nga anoonya abasinga mu basinga kweri bwoba wanzura nganze ensinga mu basinga kulwaki onkube enkokoro nziza mabega nedda emizindalo nga gino ino okumpa opportunity nenjikwatanga Nelson Kalibe no bwajimpa nagamba vimba bekiri ai 256 gwe wanji mugana challenge kisije muyita munga mwe ba street kid street kid basolwanira ba street amazima amatufu tuli ba ghetto youth iranga twali ba street kid ne kati olaba tukuze era katwezuula ne tusanga talent yaffe weri tulina okutambuza talent yaffe era katuli music industry nenga embeera eriwo tuina wano mumbalala twakola Ghetto Dwellers Association ekyo kibiina nga kiyamba abaana bali ku street abavudde abateesobola abali mu mbeera etategerekeka nga tubakunganyiza awamu okubawa ekyokulya okubawa ekyokwambala okubafunirawo okwebaka era abantu banji bazze batusupporting obuyitirivu kitegeera era nga bambi batuziza mu kumanyi kubanga abaana baffe tebakyabulwa kyakulya era ekyokwambala kitera ne kitetekanya ne tukifuna era ne n'okujjanja batukuba n'okuleka tufuna eddagala tujjanja abaana baffe nenga era abali abasobola okutuyambako ku baana baffe kuba mulimu abaana abagala okusoma abaana bavayo nga tebalina buyambi nga beetaaga kutaasa nenga gye bali asobola okuyamba abaana abo naye guno mulango atuguteekayo nga baghetto youth guno mulango atuguteekayo nga ghetto youth era nti tusaba naffe batukwatireko kubanga embeera sifa abajagala naye nga tujja giyitamu kubanga obulamu Katonda akyasobodde obutuwa kitusinga okwebaza kati labayo Nelson Obedi webale nnyo ebintu byokolera ba ghetto youth waliwo ne Obedi ate yakola biki Obedi yatoba nnyo kasita omutuma ne kakiri atuuka kati waliyo ne musiba muyita nyamandogo yaliwa nyamandogo uyawo ku gadi yaliwa ali ku gadi just uya akutuseeko kati labayo nyamandogo wali soko omulabe uyo nyamandogo biveke ebyo soko jobuze ku ba people nyamandogo jangu kajiri takwogera ko jangu wano tulabe jangu wano nyamandogo wano wenkwagala wano wenyini nyamandogo singo ku masaji chechire nyamandogo ali beta tindi kati ndiske kachiba nange manenze sibimanyi munino okungamba nati omanye ebiseera ebisinga buli omu abanga n'engeri gya oli omulala oyo Obedi mubi muki ai baganda bafa tegekayo n'obuko abali mukutulaba ku Vibrant 256 atuli mu ghetto atuze okulaba muganda fono kajirita nenga bamwambaziza Z fashions toyanze nnyo tweyanzege okuteeka Anko Maiko kyakabi nnyo okubeera mu support ya ghetto nyamandogo njagala baliremu nyamandogo twanga tubulire akola mulimo kimuno mu ghetto MC anti oba tewali bako yo naye nga bonna abatulaba bampita nyamandogo MC the mic judge that's how I massage the mic on the stage sending the message yaman mukama wali mukogera nyamandogo oyogera bagala kugowe mu ghetto ono bamuyita kajirita bigambo bye bingi just ababigatta teri kyamaani yaman naye nga bampita nyamandogo MC the mic judge that's how I massage the mic on the stage sending the message backstage for the competitor to forge I and I nga tuline kabaka Raza Blade mu kugata amajirito omuto okuva mu ghetto kabaka mu kuwangula bato asooka abaasa amatusi naye nga kyemulina okumanya nti ba ghetto youth
fa abasinga olina okumanya twagala tumanye Nyamandogo bwe kiki kyokoze okulanga bana abaana bo ku street obayambye otya nga gwe Nyamandogo MC nze Nyamandogo abaana bali ku street fe baze ne batusangako naye we batusangidde ku street azze nga ayina empisa ez'obubbi agenda okusanga ate nga bamugamba Nyamandogo street benda naye ate agenda okuntunuulira esaati mba mu kikumba ky'amagye kyoze ate abadde yeeraba nga tayoza ate agenda olaba bajja baŋŋamba nti yatuta akantu koono mukubyemu oluyi mugambye okubba kibi kwegamba abaana ne tubawa layini entuufu gye balina okukola ki gye balina okubeerako era nga balenzi bonna mu ghetto nze mbasindikira message emu ebagamba nti muvubuka teweebaka weebikula essuuka ensi etandise okukyuka nyikira okukola muvubuka lyako katono tereka ebiseera bidduka abateesi bakkeneka okutegeera si tteeka abatategeera ba ghetto youth bwe bagaana tetubakaka aya vazi vibrant 256 my name is Nelson anzize ko wano bidala tulabe embeera y'aba youth ebeera etya ghetto youth wano ina Raza Blade international tata tochera birange ekyo nja kubeera nga nkusabira omukisa nyina ne Muzeyi Kayonza ate Minister jangu tuli wano Minister of Transport banange ba mu GDA sasa kulaba kale tata obula mugamba ki bulungi sewo amanya go gwani nze mpitibwa Siraji Kayongo sebo member wa Ghetto Dwellers associate GDA mukola bitya ife tulabirira baana bajja ku street ne bajjanga bawanka badduka simanyi balina bizibu ne tubabuuza gye bavudde ne batunyonyola communicating ne bamama waabwe ne tusobola obbabeezaawo mu mbeera ennungi ne basobola kudduka mu tawuni kugenda nga bakwabula bintu by'abantu ne tubeerawo bwetyo nga tubakuumiraawo kati association yaffe eno gy'olaba ekola ebintu by'amaanyi ekisooka tuyina abayimbi abali ku mutindo abatamanyira ba Kampala we bali wano nze nganze mu Ghetto Dwellers Association ndi minister wa finance minister w'ebyensimbi ndi minister w'ebyensimbi ate ndi minister wa transport ebyentambula kati babalaga wolo kati abo baba ina gye balaga okuyimba bagenda kusaba mupiira oba bagenda balagawa ebyo byonna nze abaabikolako nga nze Siraji Kayongo embeera y'abaana bano gisanzo tya omwana okumukyusa okumujja mu buyaayo okumuzza mu mbeera real life banaye tubonaabona nabo nnyo kubanga omwana muba mwakamutereeza n'abula mugenda okumulya nti ate ali makenke alikola n'olya kati awo ntufaayo nnyo okumunyonya okumuleeta wano okuyiteeri okumuzza mu mbeera ennungi era n'abaana bonna abasinga ndowooza baabaawo balaba twabakomyawo bukomya ne tubatereeza kati abamu bagenda ku masomero basome kwegamba tubalabiridde bulungi nnyo abo abaana boolaba tufunayo n'abantu ne batuwa obuyambi ne bafuna ebyokwambala wano ne babasindikira gano osanga ng'omwana anyira toyinza tegeera nti street kid Raza Blade International yantuukirira nenfuniremu nakisa n'amwambaza olunaku olwali bamita Z Fashions tweyanziza webaze Z Fashions ali awo ku Western Arcade mu Mbalala mumwebaze ate buyambi ba Z Fashion mwebaze nnyo nekibadde kyetaaga ajja afuneko ng'obudde atukyalireko atulabeko ennaku zino Ghetto Dwellers Association yakuguse eyina ne ttiimu y'omupiira bagiyita Ghetto Dwellers Association era guno omujozi gwenyambadde mwebale nnyo okulanga mukikwasaganya kati gwe bano abadde Ghetto Dwellers nawe mwoli era King Sniper ndi mu Ghetto Dwellers kale kyoba omanya fetukulidde mu ghetto naye nze nasalawo buli ghetto yonna eri mu ggwanga nsobola okuba nga ngituukamu kati vula nagamba ne mu Mbalala muno nyina okubeera mu Ghetto Dwellers era tukwasaganya omulamu oguliwo kitegeera gwe soko tukubera akayimba ka Ghetto Dwellers temulina kayimba nze nakuba ka ghetto namba kubanga wa Uganda kati sikyalina wa Uganda yokka alina ka ghetto wana alina ka ghetto kankakube wama
It's one blood for Raza Blade. People say so muzibu mubazibu. Nze muntu nze kayinza okuba omuziki n'enfuumulira enfuufu. Kubandi mutabani wa mrefu. Sambala sikafu. Kuba siri muchafu. Siri ennyama nkaafu. Kuba ndi mulabufu. Ante enfuufu eyikidde abafuufu kodikode mama nnyabo bafudde. Nviiridde ddala ddala ekaaba ekika bansindise enkwe ku mboozi enkanze mbeera ku stage bangi bagamba neepanka ndikaasi kukuba buloka. Wekweke mu ttaka. Kuba leero nzize ndi mukaaruga from lukangaaru k'omukeeka. Ulira kano Bannayuganda eyo mulimu tyanze ne luka from mujja kutyana nebuuza kiba kityamu rapa ke kaseera nkuteke hapa kumpi ne papa omutoni nali yala nali falanze we nasulira ku bala nakuuka n'enjala nga nsula njala nakizuula nti nalinga omuleera nali njagala okujja e Kampala nga nkyabeera embalala munsabireko eri Allah wadde natuuka e Kampala wasigadde wakyali wala n'akakizuula aluga flote bamupapira ngero mukisa gutakera lwamu n'enfuuko Nelson wulira eyo mu ghetto batoto tutudde mu bisooto eyo mu ghetto wadde bangi batumanyinga basonto kumbe byetufumba bye biri mu buto eyo mu ghetto batoto tutudde mu bisooto okawulira kaddako katono nnyo vision y'amaanyi eri ensi si bwe kiri buli wemmalayo nga tuddamu to Nelson jjukira nga tukyali butooto wansi mu ghetto ya Soweto Kayonza jjukira nga tukyali butooto wansi mu ghetto ya Soweto COVID yali tannagwa ku nsenjera yali atuula dda mu lubuto batwagalizanga nnyo support nigi na Rugabire nga tebaagala tulaba mu ngatto naye ate Nelson teweerabira twalina ebirooto okuduumira ku jeri ya natto twalina ebirooto okugula amanyonyi n'amaato twalina ebirooto nga tukyali butooto wansi mu ghetto ya Soweto okugulira agayayo ebukoto enyumba ennene ng'ezimbiddwa mu nkokoto jjukira nga tukyali butooto wansi mu ghetto ya Soweto pulaani gye twalina yakuzimbira gayayi gaffe ebukoto ennyumba ennene ng'ezimbiddwa mu nkokoto akayimba kabadde ka birooto nga tukyali butooto wansi mu ghetto ya Soweto Vibrant 256 UG ZZ promotion nze yabikoze bamme Z fashion soko girabe mbi babembi tuwa wanzi kale kawani chinaye kale wait for that beat ya Z fashion ino muyizayo ko Z fashion katumuwerewo oyinawo natandikiddewo aka Z fashion bino ebintu byennyambadde bya Z fashion ni Bulaya ni Benno ni Ala ni Da ni Danka ni Dori ni Sharo ni Penno ni Solomo ni Saimo ni Beniso ni mujemu wagire Z fashion ni